Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Mwasuze mutya mikwano gyange? Mwasibye mutya? Nzikiriza nga Katonda mwesigwa eri obulamu bwammwe mwenna. Ndi wano okubaako ensonga gye ngattako oba eddoboozi lye ngattako. Ensonga zino twazigobamu bannamawulire olw'ensonga ezitali zimu na zimu. Mbadde wano nga n'olunyiriri lwenfumiitirizaako oluli mu Yokaana 8:43, Yokaana 8:41, Yokaana 8:40, 41, 42, 43, 45 eyo. Mukama waffe Yesu yali ayogera ebigambo bino n'agamba nti mwe mukola okwegomba kwa kitammwe Sitaani era mugondera yagamba nti mukola okwegomba kwa kitammwe Sitaani kubanga kuva ku lubereberye ye mussi. Era Bayibuli esomesa Kristo yennyini n'agamba nti era n'amazima tegaba mu ye, ne bw'ayogera ayogera bulimba, nina amazima tegaba mu ye. Twetaaga okutegeera kino nti amazima agayogerako si ye Kristo, kubanga Bayibuli esomesa nti nze kubona obulamu n'amazima, but this time around Kristo teyeeyogerako nti Sitaani nti Yesu tali mu Sitaani, nti oba Yesu ge mazima n'olwekyo nti Sitaani talina mazima, nti talina Kristo. Nedda ayogera ku lulimi lwaffe ebigambo ebituvaamu ebyobukuusa. Kiringa ng'omukulu omu ali awo ali mu kulwanisa ekimu eky'ekkumi sisitimu okuwaayo mu kkanisa, naye yeerabidde nti atudde ku muti ali mu kugutema, atuddeko naye ali mu kutema. Alwanisa sisitimu ey'okuwaayo mu kkanisa naye ng'ate naye ayagala ssente. Kakati ago tegaba mazima. Kyengezaako okutegeeza nti bw'oba oyagala okulwanisa abafere abanyaga ssente mu bantu, beera direct, toyita bbali, yogera direct nti gundi ne gundi ne gundi muli bafere ba mu kkanisa muli mu kubba kunyaga bunyazi ssente. Naye toyita eno bbali kujja kulaga nsi nti ate abawa ekimu eky'ekkumi bafu, abawa ekimu eky'ekkumi ate oba oliawo ekimu eky'ekkumi oba takiwa eggulu alirina kasita abanga yakkiriza Yesu. Era nawe ogenda kumaliriza osaba ssente. Mulekerawo obukuusa bwenkaniddeawo, kubanga mu ssente ze bakuleetera tosobola kwawulamu nti onalese kimu kya 10 mukijeemu, tetukikkiriza. Onalese kiweebwayo kale ekyo tukikkirize, kubanga ne sisitimu y'okuwaayo mu kkanisa togisobola. Bwe tudda mu Bayibuli owooza simanyi nti ekimu eky'ekkumi sisitimu yayo temugisobola. Tudda mu kiweebwayo naye era sisitimu eyo togisobola naawe. Kati Kristo ayogera ebigambo bino n'agamba nti Sitaani okuva ku lubereberye mussi era n'amazima tegaba mu ye. Leero mbadde nfolowinga keesi ya musumba Mugerwa, bino abamu temwagala kubiwuliriza. Mukwano gwange omu gwe mbadde ndi naye nga twogera n'aŋŋamba nti ensonga zino lwaki tozireka, lwaki tuzikomya ozoogerako, oyagala nnyo okusala emisango, oli kumwereza wa Katonda, oyagala nnyo okusala emisango. Ne mujjukiza ne mugamba nti nejjukira nti wakati wa guno omwaka waliwo abantu b'okomezzaayo mu kkomera, waliwo abantu abatunuddeyo mu kkomera bati ne bavaayo ng'olwaliro bali ku beyiro, olwaliro ng'emisango gikyagenda maaso mu kkooti olw'ensonga ezitali zimu na zimu. Ne mubuuza nti gwe omulokola omuweereza ate oli musumba, lwaki abantu abo tobajjaayo n'obaleka? Lwaki abantu abo tobatta ne babeera baddembe ne bagenda, gwe ssebo wange atasala misango? Naye wano mba mugoberera amawulire ag'ensi, gundi bamusibye, muwanika emikono, yasse omuntu naye bamusibe, naye kimutuukeko bamusibe, ate batamusiba nti ate kooti z'ensi, kooti za Uganda teziriimu mazima. Kooti za Uganda singa zirimu amazima, singa bakwata abali b'enguzi, mwagala babateekeyo buteesi munda, mubasibe. Singa abamu ku mmwe abali wano abawuliriza wavaawo ku mmwe abakyala abali wano, muwalawo obadde ofuka oli ku mulimu ogenda okudda eka,
nga bamusobezzaako ali mu kutiirika musaayi naye nga yamusobezzaako ali mu katale ate ayaaya. Kiki ky'oyagala okuzzaako? Naye bamutwale bamusibe wakiri embuga z'amateeka zimulamule. Singa tebamulamula, singa okolima Uganda temulimu mateeka, Uganda tegoberera mateeka. Singa gwe omusajja oli wano osanga eka n'ogenda okudda eka nga kabokisi kaako ensimbi, banka wano zibbye ssente z'abantu. Naye abalokole nammwe mbawulidde nga muleekaana, banka zitususeeko zitubbye, abamu ne mutwala ne zibbanka ezimu mu kooti. Lwaki? Kubanga mwagala bwenkanya na mazima. Kati lwaki mutuukayo singa temwagala kusala misango? Singa temwagala kusala misango, lwaki mutuukayo? Temwali tuuseeyo, mwali birese ne mugamba gundi musumba gundi yantigaatiga yabba ssente zange, sijja namutwala mu kooti. Naye tulina abasumba olwo bali mu makooti bawere nemba na misango gya kubba ndiga, naye nga mmwe nyini ndiga mmwe abatwala mu kooti. So ogenda okwetegereza nga tulina obukuusa n'obulimba singa ekintu kiba tekituuse ku ggwe okuba mu ngalo, naye bwe kiba nekituuka ku ggwe ate you look for justice and you search for justice. Kategedde? So keesi eno egenda maaso, Monica Counsel Monica, lawyer wa Tom Mugerwa, avuddeyo n'ategeeza kooti kubanga badde balina okutuula olwaleero. Leero ebadde erina okubeera mediation, batule ku mmeeza bategeeragane. Naye era still Tom Mugerwa amensinze okugenda mu kooti, ye agyebalamye, which is fine. Naye ku nsonga eziweereddwayo Monica, bwe kiba nga kituufu, era ddala kiba nga kituufu ddala, naye kiba nga si kituufu, simanyi gye tugenda. Masindi Crusade Monica eriyo ddi nti otegeezezza kooti nti Musumba Tom Mugerwa tasobodde kujja olwaleero olw'ensonga nti alina olukuŋŋaana e Masindi. So tasobodde kujja wiiki yonna ewedde emabega alina olukuŋŋaana, so lugwa wiiki eno, so tasobodde. Nsiriikiridde ne nsiriikirira ne ngamba nti sitaani kuva ku lubereberye bw'abanga mulimba era nga kitaawe w'abalimba ye sitaani, bwe kiba nga olwaleero Musumba Tom Mugerwa ever since and then until now okyebalamye okugenda okumaliriza ensonga zino. Era Monica lawyer, ebibuuzo byange biringa bibiri. Lwaki olwana okufayiringa keesi eno okubeera closed, omusango kooti egugobe? Why? Okuwaaba kw'oli Nabbothi kulina kyekutegeeza, nammwe okutuula mu kooti kulina kyekutegeeza, okutabagana, kubanga eno wabweru byagaanira ddala okutabagana, mwalemererwa okutabagana. Kati ne kooti nayo biremeganye. So okuwaaba kw'ono kulina ensonga, nammwe okutuula kwammwe mu kooti nako kulina ensonga. Musumba Tom Mugerwa, kino kidda gy'oli nti sente z'ofacilitatinga Monica okugenda okutuula mu keesi eno message erina weegenda. So mwe abagenda okukomentinga mu section zaawo ebyo byammumwe, singa bibadde ku Bukedde TV n'empapula ez'amawulire endala sirowooza nti mwaliyombye, temwaliyombye, naye kubanga biyise wano naye abalokole basesa. Oli adduse emisinde n'ayomba, osala emisango, lwaki oyogera ku musajja wa Katonda? Muleke ebiveeko biki, kubanga amwagala nnyo omusajja we Tom, ate era muweereza ali awo mutundwe. Naye ekineewuunyisa, omwaka guno gwe nnyini naye alina bye yatwala mu kooti. Guno gwe nnyini omwaka, mu mwezi ogw'omukaaga alina bye yatwala mu kooti, abawaabire. Mulokole. Kakati nze atali mulamuzi, nze ali mu kwogera obwogezi. Olwo ate gwe ate yatwala abantu ate mu kooti babalamule. Lwaki sibasiibula? Musumba ssebo taata, nammwe abali ab'emutundwe. Olukuŋŋaana lw'e Masindi liriyo ddi? Mpozi nga sirumanyiiko.
naye lubanga gye luli amiina.